Okay, the reason why nakoze story muje mwabajiddeko abasirikali jemajiddeko Uganda Police inkwate imposisi lwachi nakoze story efanagana ey'omugenzi okufa. Mukano gwange yankubira nangamba nti Diana afudde kozi yali alowooza nkitegedde nti Diana afudde. Yankubira nangamba Diana afudde. Kazi nalowooza Diana Vixen mulala waliwo Diana Vixen mulala omweru. Nengamba mbika kazi katuna nangamba Diana kigwe gwotegedde. Ne mugamba Diana kigwe ogamba. Nangamba Diana Skies ne mugamba Aisha uyu mwana nga afa biki. Nangamba bagambye busimanya yayina ani yayina oba mujjawe oba mukyale yali amutisa ku by'omusajja oba kitegeera ayinza okuba yamusse. By the way, omuntu eyambikira Diana mukwano gwange Sean nawulira nga afane nga Mukama Katonda ono omwana omuto waati aba afudde kiki. Nangamba ate nno tekyakomye kumutta busi bamusse ya bamutemudde tekyakomye okuno okumurepinga bamurepinze nenga Mukama Katonda. Kale kitu ekyo kyankuteko nnyo because fena abawala wobeeraawo n'okubamu akafaananyi ng'oli mulumbu omuntu n'akuyingirira bane bakuyingirira amala okuyingirira ne bakukuba ne bakukozesa ng'owulira ne bamala ne bakutta. Ekyo kiri nti woba mwana wa buwala kati ngaffe ogamba Mukama Katonda kuno okufa ate nga ku bimulimu tutakusaanira. So nebaka ekyo yeyo gundi gye manya n'enso tandika okubinoonyerezaako buli muntu nga wa opinion ye mu kufa kw'omwana oli buli muntu yawa opinion ye. Kakati munnange nembeeraawo nze bwongo bwesera kati bwongo bwesera ningamba kino ekintu nyinza kukiyingiramu ntya kukyogerako ku story yange n'okutaasa abantu abalala. What I did, I made a story because nabadde nkimanyi nze kintu kitono nnyo nsobola okuwandiikirako firimu nnamba. By the way, I'm a writer, I'm a story maker and I'm a storyteller. I'm a writer and I'm a story maker and I'm a storyteller. Oba muntegeera. So inze ne wenda bekikola n'ekigwa bwe kiti ekiba mu bbanga n'ekigwa sobola okukola mu story mu ekyo. Kakati ne ngamba nedda obeera otya eyo gwe n'oyagala okutta munno olw'omusajja. Era mba muwira story yange eno gye nayogedde nabagambye nti byempulira ebyogerwa ku mwana Diana yafudde byempulira bifaananyeemu ne ku story yange gye nnyina nenteekawo ekigambo mukwano gwange because what I believe when I'm telling the story mba nyina ogimaking okuba real omuntu oginyumira oba ogifunamu ekyamakulu. I can't come nenkola story gafura omuntu buli wayogera ekigambo nga tekiri serious n'omuntu gwe kyandikutte ku mutima tekimukwatako newe oyogera ekintu nga kiri emotional kikwata ku buli muntu. Omwana abadde ansazizza mwaliddwa abadde ankubidde bale temunkubira leka nkole story. Kakati olina okukola story nga eri emotional ng'ekituufu kiri nti eraga yaliyo okusobola okukwata ku message esobola okukwata ku bantu abangi either bayigemu oba be protecting. That's what I did. Nenkola story ng'etambulira ddala nga mulaba gye mwabadde mwogera ku Diana ng'omuntu asobola n'okitegeera nti omuntu mu bino byadde byogerwa ku Diana asobola okukola mu story. But since ife wano Uganda tubakira nnyo ekintu nga tosoose kisaayansa bangi nnyo abaakibakidde because mulinawo kye mumanyiwo already ekyabaddewo. Singa tewabaddewo bigambo bigamba nti waliwo omuwala eyeewerera gundi oba Diana okufa kwe kwabaddewo ekuti nze nenzija nenkola story yange nze ekisooso kikola awo then kyandibadde kirala. Naye since ekintu ekyo kyabaddewo nga n'abalala mukimanyi ku bigambo ebimu then nze kinviirako okukola story kitegeeza nakopye ebigambo byammwe nimbikola mu story. But obusi babasekawuka bikoze bityo oba njagala nnyo okumanya Oluganda. By the way nze nkulidde mu Buganda naye binnema bulemi sebusiru bwa kawuka semanyi oba sebusiru bwa njoka ziruma mukama waazo nezimutta kumbe nazo zigenda kufa. Nange olugero ndulina
olugero ndulina kakati sisi ne unyiza nnyo okulaba the whole presenter come out nakwata video yange naji editinga mu byayagala nateeka ku mukutu gwa TV really ne goli munna mawulire noteekayo nyumisiza abantu kati omuntu wanajja nalaba story ntuufu anaakola atya because mu story yange ne mu kusembayo inga ngamba abantu we muba ndayisiza mungamba we omuntu omubi omuntu taba mubi naye negganga gyabeera mu esobola okufuukira ekizibu ne mbagamba if my friend yansanga nange ndi ganga mbi twandibadde tukola omuwala oyo ekintu kyekimu eyo mulowooza eyo gundi message yabadde eyita mu baani you can fight for someone ngomuntu si buli muntu oti idea gyakuleetera mukwano gwo mugenda gikola gundi tukole kino tusobola okukola kino tusobola okubbawo so gosobola okutaasa ekintu ekyo nekitabeera because akukkirizamu wajjidde akugambeko gwe mukwano gwoyo omukyala we mwagala okukola omuntu ekintu osobola otaasa oyo omuwala oba omulenzi oba omuntu yenna eyo message nagiyisizaawo era kyemmanyi abasinga mwagitegedde nendeta message endala egamba nti bannange mugenda kutta abawala mubamalewo kuba abawala ekibagaza abasajja abafumbo sente omusajja omufumba agenda kujja nga akulabirira bulungi nga wallahi ne mujja wone wanakugamba va kubba wange nja kukutta ogamba kanfe but era still we nabadde nyumya story yange nabagambye ebigambibwa but saakugambye nti no munnange Diana yafudde naga ebigambibwa mbu ebyase ebyo byaviriddeko kati ekigambo mbu kyakate mukimanyi ife no mugundi mu media oba ku TV woyogera ekigambo mbu luba lugambo okuleka ngoze no kikirifying nga nogamba gundi kino na kino but wotekako imbu oyo no awo batoli sure kuchoba okola ki kuchoba oyogera oba muntegedde kakati mukoera gundi ne mukoera zi video mwebale ko shining sa alhamdulillah rabbil alamin nzani atabibaza ni mu shining sa ne mukoera video ne mu editing amuze mwagala ne mukola bichi my dear simwe police ne mutaginga Uganda police bichi simwe police era police yandi badde kuba kyemanye ina ko TikTok okwo isobola okugamba okay oyogedde kino na kino jangu otuyambeko ku kino na kino but still nayogedde kino na kino because kyekiriwo kyenayogedde kyekiriwo singana kyogedde nga tekiriwo mwandigambe wabijewa but ndabijje mumwe kwebirine ku internet nze nekikola mu story yange kati ate yo jiwavudde ate omuntu gwe saategedde nangamba ndi kuye ne mugamba ati kati gwe woba manyi toyina kiwali okoze lwaki obojja newe noyagala okweyogerako mu someone tagged me ne mugamba someone tagged you akimanyi to bikolako you people by the way temwedetanga mu bintu nga otowulidde linnya lyo ojja kwereetera obuzibu ama storyteller I can make a story ngekukwatako nojjangu Obama ne bakugamba hey omuntu akutaginga atanga tachimanyi nti osobola kikola yegwe kikulumira wa izokola story wetu nti omukyala yali yagala kutta yali yagala barepinge mujjawe nga mu mind yo tokiyina ekyo kurepinga mujjawe oba ekyo kumutekerako abantu then kati golachi oba bwejjayo you people mwegenderezi mulimu emikwano gyofirwa n'ogamba nalyoka n'engufiirwa by the way kandeta story ya police kati yeddako Hey, assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Bane mugamba chi. Omanyi mwe manzi zo kwogera ku nsongeza amakulu. Sitekako nnyo makeup. Makeup muleka kuba ensebe etabuse. Bamula master day ko makeup ngamanyi ensebe etabuse but I know myself I'm beautiful without makeup. Embanyi no kateka wao. Bannange kasoke nebaze ku bantu abanoonyezaako. Mwichibanyi wenafa bugela kunzika ensi yonna. Abantu bakubidde simu nentuka ekiseera ng'essimu gitunulira butunuzi wenti nga mpulira ngikooye. Message nezijjula lwakubanze nyina omuze nti bambi message z'abantu fuba okuziddamu era nazizemu eyo ku ssaawa 7 ogw'ekiro. 7:6 naye bannange mwebale kundaga mukwano mwebale kuyimirirawo nange lwakuba munnaye saabakiriza kujja ku police
sabakiriza kujja ku police manyi bachali banga abamu tebalina kye bakozesa kitamiiza naye muvaako ate nga byabadde bya kibogas nga biyinza obubajja kati ne mulwana wamukitegeera kati kyovala bambi saakoze eki ebaneka bebe yakayinka koze okay kyovala nga sabakiriza kujja ku police kakati nno ensonga nsooke nansonga ki nedda sige nasooka neya poliisi kansooke n'ensonga eya video gye nakoze nembagamba I had a friend era yagala okuplaningira mujja we bamukolenga benawulidde nti cause wobulira video yange gye nayogedde nagambye ebigambibwa nti byatuuseewo ku mugenzi Diana waliwo yabuza nangamba ne mwana mwayogedde ebintu bingi mbulako ne wetandikira waliwo yagambye nagamba obadde okola ki mukuzika nga n'omugenzi wadde tomumanya ekitegeeza ye mwaba abadde abamu ku baamuse my dear inze fesi yange ekulabikira okutta omuntu oba okuplaningira omuntu okufa naye mwine ekintu kyemutawa kitiibwa banayi mumpe ekitiibwa kuba nsinza ya Allah subhanahu wa ta'ala mumpe ekitiibwa ku lwekyo ebisigadde ne mubireka kakati munenze kyantutte mu kuziika mukwano gwange weyambikira nti Diana yafudde cause ze mu simu yange nyinamu ba Diana babiri ba Vixen Diana so muyita Vixen because my first day to meet her ya nali ngenda mukolako makeup ku video ya Chosen Blood gye twakolere muyenga so by then yali 2022 era weyampe namba namuteeka mudoza Diana Skies Vixen wentyo kakati munnange nno bagundi bange I think by the way Diana namunonya na kugundi namunonya na ku Instagram that omwaka ogwo gwa 2022 namunonya ku Instagram Shasha Vibes omanyi waba yagala okuteeka omuwalo omulungi gwalabye ku media asoka nangamba adisoko nonyezeko koyo muwala wanema then tufuna omulala oba ne tufuna atunonyezaako kati we yangamba nonyezako no muwala nagana ne musindikira wemba seera bide na musindikira message ne mugamba twagala kukosa mu video ya Chosen Blood wemba seera bide ne tukanya sente bulungi nyera najja ne tukola video yali yamanyi nnyo era lwenda ba Diana kakati ze Diana ne omulaba yannumye inze tabadde mukwano gwange but I used to watch her status because mbadde ne namba ye muntu twali ku video shoot ye muntu eyangulira lunch omanyi ne mbya ku video shoot lunch esobola okulwaye yamwe nga as a team because nali team production kati esobola okola ne twala spaka sawa 10 kati njala kwolo ya kero kundi mazani nga sawa mukageze emisana ya nafuna gwakubira natutekerako sente Diana nangulira lunch sinze Diana no bagamba she's a sweet soul onakule na malako nayo oyinzo gamba twali ba Luganda oyinzo gamba twali ba Luganda nga twemanyidde emyaka cause naye yali free soul nganze we mundaba kati munna yinsonga lwaki nade nyino okuzika Diana njagala sagala onakula Diana lwe bamuziika do twamuziise enkuba yatukubye enkuba yatonye enkuba yatukubye because emotoka twade tunogisanga twade Busegalu no Karere twade tunogisanga that side bwayise katika nyina okuvenezana nechali wange ku border nga bali tebasobola kujeno tebena driving permit nzaina driving permit ayino okuvuga kati nga nyino tulina okulinya border natuse enkuba ngetonya nnyo nga tetulina kyakola tulina okulinya border okuva waneeno paka bwayise naye enkuba yatukube kye nakoze nafunye engoye ndala nesiteeka mu kaveera neteeka mu baaga era ze mwala bye nayambadde ezo zabadde mu baaga kati zo ze nagiddemu nga ngenda boy yatuse kudde yabadde y'amaanyi naye ne ngamba Diana oli wa buyinza olaba enkuba eno ezigwerako yonna naye nezijja nkuziike because wampisaako obulungi ate nze sisobola kwerabira muntu kakati ka video akalala ke bapostize ng'aseka anange kuba omunaku techa naye nze siri munaku wa nkuba enkuba njikirizamu kakati munange akavidiyo yako kimwala byenseka kalagana badde ku simu nabadde nyina omutwalo gwange mu nsawo nga bakabbo bali mu kuyitawo ne ngamba mukwano gwange negwe omukabba ako osobola okusaba mu chenji
nangamba lwaki tosobola asaba mu change namugamba mwana nze Shakira muganda wange yalina ogwo muzene mu chachi abasaba change naye nze simanyi byakwekaza nangamba kati ogayi yabadde agenda ow'ekibbo ne mwita ne mugamba oyina 5 nkuwe 5 nga nange sigaza mu kyafite mwana ekya cash kuba sente ebiseera bisinga mwana twamanyira kati tuziteka ku ssimu ne mugamba oyinamu 5 nkuwe omutwalo kati gayi naye bambi yasese kuba yaddala banga nga ninga oba kiki kyabadde kale bwekityo kakati mbanzi jamwetta bampe 5 muwo omutwalo chali wange sula birungo nankubira yabadde opposite tent yabadde mu ba TikTok anza sije natuddemu kakati nankubira na ngamba sente zonna mwana mugagga ziteeke yo kati awo kwe kuseka munnage kamera kwe kunkwana ne yankute mu kamera ndo nabadde mulaba yabadde ku maso gange nyini nangamba akasente kona kateeke yo mwana ado ina sete ekimanyi taka yo nezinga kawo kati ne muga mwana akafite kange nketaga kambere munde kana okundeka ate njagala okuwayo ate njagala osigazaako balance so kati kwe kuseka mukumaliriza ku simu still ne nkuba mukono gwange akamane mugambo ekimanyi sola buli ngandabye nganzija change mu kibbo nangamba kasete kona kateeke munoli kwe kuseka so I don't know abasinga mwakisoso wazizza nenze nga wembagambye bwe muba mutya Katonda nga mukiriza mu Katonda tewali muntu asobola ku sisubira muntu ene nga kiriza mu Katonda obanga yagala nnyo Katonda sobola okuvaayo maaso ge nagamba adi oli mu lukolo okutta oba manyiko okutta oba kiki kazeni kandete bino byenna badde nnyumya ebya happening ko muntu kanziremu mbirete mbyanjule bulungi page yange wanjagala nyumya ekisinga kawo mwenja kugamba kati yo bituyambira biti mukwano mujja kuya stories zange tasaga munja samire awira ngatagala jiwulira ajja ko TikTok okubanja gwe kuchoina mmanya unataka ko TikTok ojja kunda bakati in fact by the way nze kati chenaize ku TikTok sibuli nti muntu alina okwagala mulimo batalina kukwagala naye ate nabo tuba tulina okuba nabo nzo muntu anjagala ajja kubera nange mu bulungi ne mu bubi era munanvuma namwe ajja bavuma beo bafani abanga ate nabalabye badai hadi bange nabalabye kati kandete the other thing lwaki navuddeko kunyumya story eyo